nankuba nanta naddamu nansika ebbeere nange nemusika olugweyo oba amukutewa oba amukosezaawa nga mpulira kizuuse ngezezako okuwulira ofiisi ne ofiisi ngamba ngume omukazi akutte kunkuba kunsika bbeere nga nkuba nga nsika bbeere wengambidde nti kisuuse nankwata mu mmiro muno nendaba nga sikyaterera bulungi nga ngamba sigala muddiza noono omukazi ansuuseeko simanyi oba enkya ngenda kubeera online kubanga simanyi kiddako nkya. Akatambi ba video yakadama nga alwana ne boss we wenjogere obulamu buli matigga era essaawa zino tetumanyi kigenda kuddirira yeetaaga ssaala. Video njikuleetedde maaso awo naye nga wasizo teyasibeta gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media Quality. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabila okunyinga notification bell obenga notified binateekawo video empya jana airport pickup nyongero basaba bakubiriza muje tutambule ffenna era nga nabateedewo discount abaana abakomawo mu July nga eno discount egwako mu weeks 2 era nga bw'ogiraba muje tutambule ffenna ku layisi namba yaffe 0704444058 era nga bw'ogiraba awo ku screen mbalinze nenga kyanaku nnyo kyanakudda nyongera bajukiza nti zino video nzibateerawo mufunemu ebyokuyiga baana bangi abayita mu mbeera bwetyo ne bafunamu ebyokuyiga bwe balaba ku video bweziti oluusi ne baguma n'okuguma ate nenyongera bagamba nti mu comment section comment ezigenda okuyamba bannammwe si ezivuma oba ezivvoola wano tweyamba bweyambi nga bakadaama kubanga teri wa family agenda kuvooya kugamba nti kola bwoti ne bwoti ne bwoti okuyita muwala bransonga ye aba tabiyitangamu tabeerangako naye tabirabangako oba okitegeera so tambuza video paka ku munno ayita mu mbeera bwetyo asobola okubeera ate nga ayambibwa. Weerabireko watch to the end ate omala otwendowoozayo mu comment section. Nyanedowoozi mpiti wa Nakirya Sharon nga nayita mu kampuni gye bayita Cisco oba bagita SA Integrated Staffing Services Uganda esangibwa we Nalukolongo opposite mafuta ga Haasi. Office yanteka mu Saudi bagita Al Gazera Recruitment Office mbadde nkolera Hafa Albertine Municipality naye twaje ne waayo w'omukazi e Riyadh mu kibuga naye omukazi ono ngezezaako omugumiikiriza mukoledde omwaka mulamba n'emyezi mbadde mbulayo emyezi 5 omaleko contract noono omukazi buli kanaka akuba ye mukazi ajja akugamba leka buli mulimu okwata omwana agenda okomawo nga tonamaliza mirimu omwana yakeebaka nayomba nakuba buli kanako badde bana bangoberera n'omuganda we ne bankuba nga mbuulira office naye nga bangamba mbungume nga ndaba kisuuse ngezezaako ogumiikiriza nze muntu asiibira entende n'amazzi ekyokulya oluusi babisaba bitereka mu bisenge byawe nesibira amazzi oluusi katonda nyamba nenfunawo kyayi nenfumba kyayi batuuka ekiseera nga nesukaali bamutereka ndina sente zange omukazi tanzikiriza agenda gula kintu tampa kyoziza engoye tompa iki wawula nfunako kyasinga tugenza ozunga nengula kyampu nenjoleza engoye omukazi ono buli kadaka abadde ankuba leero afulumyemu omwana nga mulwadde nenkwata nangamba omwana mulwadde tokola mulimu nendeka buli mulimu ate nga ku mwana wabula sanze omwana yakeebaka wentandise okuyera najja nangamba ekyo namaliza mini nemugamba owedde omwana akaaba mulwadde omukazi akutte kunkuba kunsika bbeere nga nkuba nga nsika bbeere wengambidde nti kisuuse nankwata mu mmiro muno nendaba nga sikyaterera bulungi nga ngamba sigala muddiza noono omukazi ansuuseeko nange wenkoze nenkwata olweyo lwembadde nemukuyeresa nemukuba nanta naddamu nansika ebbeere nange nemusika olugweyo oba amukutewa oba amukosezaawa nga mpulira kizuuse ngezezako okuwulira ofiisi ne ofiisi ngamba ngume simanyi oba enkya ngenda kubeera online kubanga simanyi kiddako nkya weba siri online manya nze Nakirya Sharon nayita mu office gye bayita Cisco esangibwa Nalukolongo ku mafuta ga Haasi omukazi ansuseeko mbaba ogasseko okulya
emyezi 2 ze mbabanja emyezi 2 omwezi ogwokubiri guweddeko nange tebana bakumpa ssente naye mbadde nsirise wakiri emyezi 2 bakwate bankoleremu tiketi nzire ewaka mukama wange bamuyita Faizo Abdallah Chamawali video njikoze lwagala mbere ku simu nzikoledde waweeru nga ntwale kasasiro video eno mbadde nfulumya waweeru kutwala kasasiro nesanga geeti nga bagigadde nga wakiri njagala nfulume ngende nesanga geeti nga bagigadde nekwe kukomawo badde nkyakola video ne bampita kwe kukomawo nga bagadde geeti nga sirina gye mpita wabadde akitegedde nga nfuluma mama wange bamuyita Naula Florence yali musawo ng'azaasa abantu awe Jami Town Council Budaka District. Bina sister wange asomesa Nyanza Primary School bamuyita Tekyalogose Margaret Sala. Nane brother wange bamuyita Solomon Chede akolera ku Senaka Security okumpi nyana nazi hostel otuka n'obuuza Chede Solomon basobola omukulaga mpise mukunyikirizibwa kwa maanyi myezi 2 tebansasula wakiri ezo sente munyambe wakiri ezo sente bazikwate banguliremu tiketi nzire waka kubanga omukazi natuka kusali okuntuga singa sikwetaasa nange nenkwata omugo nemukuba singa katindi wangandi magombe muntaase mbe mu kiyumba muno namba zawe z'amasimu simanyi oba ngende nkya kubeera ku online oba nedda simanyi oba ngenda kubeera ku online oba nedda enamba y'omusajja eri 0538 278 namba plate enamba ya muganda w'omusajja eri 05577835 enamba y'omuganda w'omukazi omulenzi n'omuwala zonna nzirina enamba y'omubrother young sister w'omuwala eri 0555262130 ey'omuganda w'omukazi omulenzi eri 0590750075 embambuze ku online zinamba zemuba munoonyezaako naye enamba y'omuganda w'omusajja omuwala omulala eri 0509948835 naye munyambe mve mu kiyumba kino nze omuntu amaze ennaku 3 nga sirya ennaku 2 mbadde nywa amazzi nantende naye nga batega ogenza okwebaka ne batumya ebyokulya ne balya naye nga gwolina essente tolina ngeri tebasobola kukkiriza fuluma weero ogenda ogula ekyokulya leero Katonda wannyambye nenfunaho ku caayi ne sukaali nenywa bwe balabye nga nyweddeko ku caayi ne bajjawo sukaali waawe mbyebiseemu nga ngamba ofiisi naye nga bangamba ngume naye wabituusa omukazi ayinza okunzitira mu kiyumba ngazaako okwegumya naye biganya mpulira emibiro tezinataleera bulungi ebbere liri kunnuma omukazi ansisa ebbeere nerangezaba kumuyambi bwomwe njagala kudda waka nga banja emyezi 2 wakiri bakwata emyezi 2 ezo bankoleremu tiketi nzire waka ofiisi yange eyandete eya Uganda bagiyita Cisco sanguwa Nalukolongo ku mafuta ga haasi
ofisi ya Saudi bugitagaza recruitment office yandeeta mbadde nkolera hafa Albertine municipality nga nkolera omwami gye bayita Fesa Aisha Mawali Abdallah naye kati twajja ewaayo w'omukazi twajja eno Riyadh ewaayo w'omukazi bamuyita Budadi erinnya eryokubirizi nnyo sirimanyi bulungi saba munyambe njagala kudda waka ngezazaako oguma biganye badde nkoze ebbanga ddene mwaka gumu nga mpulayo emyezi 5 naye mpulira biganye bituuse ku ssa lya kuntuga ate ogasseko nga tebampa mmere tebampa kikozesebwa kyonna nze olaba ekikozesebwa kyendi namba ngenze bw'oba tugenze okuzunga nenkigula wenkigula nenkitereka shampo oyo mugula nemutereka gwe nkozesa okwozera enviiri naye nga tugenze mu kuzunga ate ogenda mu kuzunga ogenda ogula ekintu abatolakako obutolosi nogenda n'ogula nga tebakulaba n'okomawo n'obagamba mbagula kino ne babuyombesa gwe n'osirika ono omukazi buli kanaku ne muganda we buli kanaku bazunga ne bakulekera omwana bakomawo nga tonamala ate omwana wakaaba ne bakomawo ne bayomba kamera ebeera ku eri byonna bibaddewo nga kamera eraba naye kamera oba bagenda diritinga mu footage simanyi naye nga buli kimu kibaddewo nga kamera eraba gye tubadde bakomawo ng'omwana akaaba ne bakuyomba ate omwana abadde akaaba tonamala mirimu ne bayomba nga bawa ekitiibwa n'osirika naye omukazi omuwa ekitiibwa n'osirika akuwako kukuba ndabye leero nga kisusse nange kwekukwata nemukuba. Nyongera mbajjukiza nti video zino nzikola on behalf of my fellow Kadamas. Ekyokubeera nti no sikyaliyo mu kiyumba tekinzijjako kuba nti nali mbaddeko Kadama kuba kirina kikyangattako okutuuka wano eno wendi. Mulabe video ezo mu comment section mwisobole okuyamba bannammwe. Nnyongera basaba mujje mpagiri Kadama munnammwe mbatambuze ejana airport pickup tuteesa tetusobola kulemererwa abasinga muti okujja mu inbox zaffe mulowooza buli omu wa base bwe kiri baddiya omuntu obeera ng'oli serious tuteesa tuba tetusobola kulemererwa. Enamba yaffe yo ku screen 0704444058. Njagala neeno video gye mbateddeko nayo mugiwa obudde tomanya oyinza ofunamu ekyokuyiga. Good evening, Daffy. Badde wano ku YouTube nga ndaba interview y'omukyala badde ayogera ku spiritual husband. I wish nsobola ovaayo mu camera kye sisobola kukola because I'm still under. Bagiyita deliverance. Nze kye kintu mwanya nakyo ebbanga ddene naye ngenza otuuka wempulirira emirembe nga mpulira mpona. I'm 29. Ekyo kintu bw'ofuna omusajja Daffy ali serious. Nze kyamanifestinga nga abasajja abakiraba naye nga nze sikiraba nga kibakuba. But boyfriend wange yasokera ddala nali kana katono ali wa 23 yeah nga ngamba alota nnyo omuntu nga mugamba afa ku mukyala wange ne mwana ye bwe nsuukidde ku lwaki oluto mutoka ava ku mukyala wange. But you know these things bitukulira mu church Daffy. Church is good naye oba olumu tubeera comfortable nnyo ne Katonda simanyi n'olowooza nti okubeera omulokole oba kikumalira buli kimu ekintu ekyo kikuggyako emikwano tekikoma kukozesa bukozesa kireeta obwavu ne woba mwavu otya n'ogamba omuntu nti siina ssente aba alowooza omulimba kuba nze natusanga n'ekiseera Daffy nga mbulwa ekyokulya nga landooda mmanja naye omuntu nakozesa nakugamba omukadde butaano ate nga tozirina. Nze natagalanga nakyo natambula kanisa nengenda paka Kenya naye nga bakusabira kiwumulamu otsinga 2 kati nga kinkozesa mu bifaananyi kigira mu face ya taata wange nga ntya n'okugera we mugamba kati nga nakya taata wange nga ngamba lwakyankozesa mu birooto kigira mu kifaananyi kya step brother wange kifaananyi kya mikwano gyange nenerwanako sijja kulima natuusa n'ekiseera ntandika ottagalira mu basawo nga ntagadde mu kanisa abiganye enkozesa ne boda abiganye nga kintuga kati kikuleetera rejection. Abantu bate bakwagala otuuka ku mulimu n'okola omwezi gumu 2-3 nga bakwagala we bakukyayira tomanya ne weegoba always isolate yourself. Bwe kikula kikutuga bwe kikula kirekerawo n'okujja mu birooto nga kijja live nga toba na maanyi gakirwanyisa. Dafa nze natagala for the past I think 10 years bwe kikuyamba abawala abasinga bwe kibayamba babeera bafuna abasajja bafuna embuto naye onoonya olubuto oweera omusajja ali serious nga terulabika omusajja akutegesa n'emikolo nga wabulayo omwezi gumu ne yeekyanga. Kati nze nafuuka ku buliri paka nga nina emyaka ndowooza 22 ku 21 era nawo okufuuka ku buliri nawonera ku church enansana bale nabonaabona n'ekintu
nze nali mbeera kilometers nga 3-5 kuba mu Kampala nenga buli mwezi nninya ngende Jinja omusawo anzijanjaba ekintu ekyo kyokka nga takiraba nembivaako nenninya buli mwezi nga nzija mu Kampala ngenda waseeka oba omusumba dafa baseeka abange obanga nga kutunulako nakugoba omusajja akukwana nga alaba omuwala embooko watandikira okubeera serious nga alowooza kuwasa nga atandika kulaba mu kadde ekyo kintu kikwambala nze kyatusanyusa nga kintuga nga wekyaba kikutuze toba n'amaanyi ng'owulira abatambula mu nju ne bakutuga ng'obalaba naye nga tosobola kuba nduulu naye after 10 years waliwo omwami era omuntu yenna eyeetaaga obuyambi nze nkyali ku treatment n'omuntu yenna yeetaaga obuyambi sagala mpe ssente ze wabula alina okubeera consistent nze siri musiraamu naye musajja asomeddwa kuba gye nagenda yonna yonna nga abantu bansaba kadde na kadde bwa ssente nasuka n'entumira ekayo nga ne bandya ku 4 million naye nomami yansaba mitwalo oba gyali 6 akamusasulayo 10 akusomera dduwa n'akuwa n'eddagala n'olifumba n'olinywa. It is very advisable difumbira mu nyumba kuba gaba majene naye omuntu yenna anywa eddagala lyo omusajja ng'agoba ekintu ekyo alina okuba n'omuntu gwe yeesiga mu nyumba because first it gives you diarrhea okusesema kamunguluze then alina okuba omugumu ngambira abeere n'omuntu mu nyumba oba obiraba live nga birwana okusigalako eddagala I think ndinywa after every 5 days bamenya mbaka naka audio tokateeka ku TikTok but in case someone reaches out to you nga yeetaaga obuyambi because I know pain gye kuyisaamu kikintu kiba kikukozesa ne obeera n'omusajja tolina ky'ofiiringa obeera nga mulambo mu buliri togwako infections omukazi yenna tagwako infections kyokka obeera nakyo most cases g'onyumira obeera n'omusajja gw'oyagala tolina ky'owulira omusajja ayinza n'okulowooza oyenda ate kimanyi n'okukozesa nga wasoze n'ebbaawo mu buliri nakutunulira n'alowooza oyenda. I've been going to that guy I think for 1 month now naye ndabaawo enjawulo ey'amaanyi tebikyannumba okuba eddagala likuba okukuba ntegeeza kunafiya osala weight engeri gye likuwaamu okusesema ne diarrhea osala weight kati omuntu alina okuba ng'anywa nnyo then n'okusaba ennyo akuwa eddwazi okulenga ku ssimu ng'olinywedde olina n'eryobutika for like 50 minutes to 1 hour ng'ogosoma edduwa si mulongo musajja akozesa eddagala lya kiwarabu naye nze ndabyewo enjawulo in 1 month rejection erinda ebula kati bankwana n'okunkwana mu mwezi ogumu nze nayimala n'emyaka nga tebankwanye ankwana olumala okuneebakako nga ndikawo abadde serious bw'ayogera ku mikolo tomanya kituukawo nakukyawa like miwanvu I feel there are very many girls out there especially for abakola ne ba step mothers babitukola then ekyakyenyinza ogamba omuntu bwatyo bino ebintu byogera totunuulira yakikola wabula tunuulira kuwonako kozi nze bwe bangamba byayogera ne byatula amannya g'omuntu eyabikola I got like angry naye seka yangamba kimusizaayo wabula totunuulira yakikola tusabe kimu Mungu akole ki akuwonye. Okay. Ndowooza mujjukira podcast gye twakola ne mukyala Teddy Nassolo yayogera ku spiritual husband and all that. So omukyala ono gwe sijja kwogera mannya yansindikira voice note eno nga nnya June nansindikira voice note eno ya dakiika 8 lwakuba ngiddusizza nga sagala abantu bamutegeere ampadde permission okupostinga this audio. Ekituufu kiri nti bino ebintu bya ddala naye ebiseera ebisinga abantu bavaayo ne bapostinga ebintu ebitu nga balina kye bagala opromote nga maybe let me say that. Nebaza mwe nabala video yange tuza endi ne mulabula nga timu skippinze mikono ndi msimu bakatonda ababi msinga okwagala Ochan Media ko chali subscribe for more updates like share and comment wilabira okuninga notification bell obenga notified when take a video empya tena airport pickup Mbalinzi temunira discount okugwako ne mujanga mungamba na laba discount cyangwa booking mukasera ka discount ne wabera nga tukomawo mu January mu July jango booking mukasera ka discount tongama anti atenze nalaba discount ate nentereka video ate nentereka namba gira mu kaseera ka discount bwegwako biba biweddeko eggwako nga 13 so 13 ezula nga tulina booking oba olina birekera ddala n'olina discount eriddako. So Mbalinzi number for you screen 0704444580 osobola okubako osobola okujja ku WhatsApp osobola okujja kukozesa email anything mbeera online always Mbalinzi.